bano twabagamba ngalowooza bintu bya kusaaga nga buli Kyagulanyi kyavayo nayogira balowooza mbwa atamidde, balowooza mbwa ali mu bibye, balowooza mbwa ali mu kwesudya. So nga Kyagulanyi buli kyabadde akola abadde nga amaze kukibala nga kikawuntinze ng'amanyi nti gavumenti ya Museveni essaawa yonna egenda kugwa era ng'aluse enkwe zonna ezisuula gavumenti ya Museveni. Naye nga Museveni yabaza ati abo aba Kyagulanyi nja kubamalaho, ko ne Kyagulanyi yali n'agamba oyo Museveni n'abantu be nja kubamalaho. Amazima gye Museveni waali ali mu kateebe, Kyagulanyi byonna byabadde abala bituukiridde. Sooka olabe tutandike bwe tuti wano mpola slowly bwe tuti. Abantu bali e Bulaaya tebali olwakwagala. Osanga omuntu e Dubai be Bulaaya nalabe wano muva wala ng'ayogera nga taliyo lwakwagala. Number of people abali e Bulaaya tebagenda lwakwagala, bagenda lwakwekyawa nakwetamwa. Abo batuuka n'okugamba buli kimu bakisule babeere nga teboogera kwadde okudda mu nsi nga tebalidda. Kiki ennyo, kiki ennyo mwe babagambako abantu abali e Bulaaya bali olwakwagalayo. Nenoonya kiddako nga takirina ettaka baali babako era bakyabalibye. Abantu babbye ettaka ly'abantu wano leero bamulekwa. Teri mwana wa mufiya agalyambya kitaawe. Era abaana bo bawe nga balye ng'okyali mulamu. Gula emputa ne ssemutundo bawe ogambe nti balidde. Nze n'embwa zange zirya ne zinnyampa. Sifaayo oba enkya siina, yes simanyi lwankya, ebyenkya byankya. Kubanga abantu ne bw'okola n'otegeka, abantu twekuba enjawo n'osiba mu kibuga ng'ozungala ne weerekereza n'ogula akatako mu feera gye nakayimba munga munene muzibu. Teri muntu abba ettaka ly'abantu wano nga mutono. Buli abba ettaka n'osanga ekika kiramba ng'omuntu akibonyaabonya ali ogu ng'akola n'ekyapa n'akola ki n'akola ki ne wabula ye ayamba. Muzayi Museveni yakeera ku makya n'agamba abantu babeere ku ttaka tebabagobaako. Mmwe abagoba abantu ku ttaka amaanyi mugajjawa. Uganda gy'osanga etteeka ne baproducinga ekintu nti kati oba enkoba za mmotoka ne babakwata mu wiiki emu, ndowooza abaproducinga ekintu kye ne kiyita n'afuna ssente ze tekiddamu kubeerawo. Kasita amanyi obuwumbi mbadde njagalayo obuwumbi bumeka bwe butulako akawunti ng'ekyo kisaanawo nga bayingirira ekirala. Twagala kino, simanyi akasawo k'omu mmotoka akakasasiro, simanyi twetaagayo kino. Kati oba ekyettaka baakijjeewa oba banoonya babbira ttaka oba ne babbye baagala kulibuzaabuza, kwegamba ne weebuuza mulifuna ddi omutima ogulimirwa bannansi. N'abaana bamwe tebaligenda kweyagalira mu maanyi g'abantu, tebalibeera mirembe mu maanyi mu ttaka ly'abantu bannansi. Ago amaziga abantu ge bakaaba ago gagenda kumaliriza bubi. Uganda bwetalibeeramu lutalo ate nga lujja kubeerawo, bajja kutukubamu wano. Naye abali simatuka balibeera batono, n'abaana bamwe be mukolera bagaggawale tebalibeera mu bintu ebyo. Lwe balitukuba wano lwe balitukuba balitunoza. Omuntu mukolere mu producing le walaga ddala baminisita balonda baaki. Muzeyi minisita olonda zaaki ezitulugunya abantu ezitasobola kuproducingira bannayuganda. Obeera ku ttaka bw'oba ozimba kesisi nejja, simanyi abakabaka ne bajja, simanyi abaaki ne bajja. Kesisi eri mu department nga 10, omuntu atazimbanga ku nyumba tamanyi, naye temanyi buzibu buli mu kuzimba. Basobola okukubba okuva ku musumaali gw'oguze ne basindika bakifeesi baabwe bano ne bajja abapima ettaka simanyi yinki meka, simanyi ebiki biki. Bannange nga tozimbako tomanya. Era muwenga omuntu ekitiibwa azimbye akayumba ne bekabaka fuuti 2 ne baba asimye toyi. Mu Uganda okusima toyi obanga agula obulamu, atazimbangako tamanyi. Nze simanyi bantu bakasi, nze nabalopa ennaku zino, nabalopa wa Idi onajja nakusomako se nasindika omwana olina gamba simanyiza kiraka, simanyiza gundi, nze nkola bino, nze produce kati owebitiyo n'abitwalawo emisumali n'agitwala. Bye batwala tebabizza, tebatwalanga ku bintu abantu ne babizza. Ate be batutte gw'olina byeno nerayo wango ng'omaze obbawo omuliri gw'ensimbi. Abalala ne badda balina ababodaboda, balina ab'emmotoka, balina ab'empapula, balina abasitiika, balina abasiiru. Bannange lwaki togamba muntu kintu mulundi gumu nomugala saswa sende west as simple as that. Abantu bali e Bulaaya as simple as what? As simple as that.
Kyagulanyi yabagamba nti mmwe mujja kumanya Gino Museveni omutuufu yani nga mulowooza byakusaaga nga gamwe boyi tatwagaliza nga mulowooza asaaga buli kati sekita Gino Museveni agiyingiddemu buli muntu agenda mukaabya akayirigombe paka tunasonogana naffe tumukaabya akayirigombe ate nga ffe tukimaliriza ffe tukimala kino kati wulya gwe biri mbasuubizi nabo bali mutuwolomera ng'ate bulijjo tubagamba Mwami Museveni president waffe omulungi wakyejo nga tumumatiza nti kimenya gati valuation nga tumumatiza nti WTO tekikiriza Uganda kyekola ne tumumatiza nti abantu kati engoye bazitikulire Kenya Congo Tanzania nezezuula nga ziri mu katale nti yetafunamu kubanga era zijja eggwanga terifuna musolo kubanga omusolo eri gwa rais yasigala agamba guno omusolo gwange ne tumubulira nti abakungu bo tubamatize ekimala naye bakutya n'agamba kituufu bantya guno omusolo gwange nze njagala okulaakulanya amakolero tosobola kubanga gwe pulezidenti omu oyinza n'okuba tosuubulangako nga ffe abasuubuzi bwenna tukuŋŋaanya emyaka 5 nga buli mwaka twekalakasamu waakiri omulundi gumu olw'ensonga eyo nolowooza nti tuli baguba ddalu ne gye saasembera nga nze kennyini bantaddeko empingu nga nwanyisa musolo gwa kiro ku ngoye ab'ebyalaani abatunga kakati omanye ekikolebwa bo baamwesonyiwa bakwata kasente bateeka mu factory zino ezikola ne bayisizaamu ebyabwe kakati naffe gye tuba tuteeka tukukuse n'olwekyo tubeere honest nti bwe twali tukola amateeka gano Muzeeyi Museveni nakimulumiriza lwe twasembeyo okuba nayo mu October last year ne mugamba Muzeeyi ensonga y'omusolo gwa kiro eno gwagiremezaawo naye otusse giveeko kuba n'abakungu bo bennyini bakiraba nti nsobi naye bakutya lwaki okkiriza abantu okutya ate nga be bawawuzibo kati ffe katukuwabulire bwereere Muzeeyi Museveni era nkugamba tebbanga lyonomala ng'olemeza omusolo gwa kiro ku ngoye obonereza bannayuganda tolina kyofunamu factory tuziprotectinze emyaka kati gigenda mu 10 capacity tesukka 3% ku demand wano we tuli osobola okuyingira mu kisaawe ng'olaba mupiira mulimu abantu 40 nga temuweramu bantu ba 10 bambadde engoye zifaanagana ekyo kitegeeza variety yenkanawa n'olwekyo textile industry nga zinnyo nti wano we tuli we tutudde kati teri ayambadde lufaanana lwa munne variety eyo wezinga naye Muzeeyi anaagamba naffe tufune esaati emu enjeru n'eya yero naffe twambale eyo nga ye bw'atera okukola naye ye yajagala ye akuze abala baagala design abala baagala buyuzaayuza abala baagala butoopu abala baagala jini za bituli abaagala bakawunda nga nze abala baagala bugoye buwewuka eyo variety bw'onoogituulira otuulira ddembe lya nsi mu kwambala naye tolina kyogatta ku makolero go eyo message eri very clear yatusuubiza kubanga omuliza kyekitaggwa nti kale kanzireyo olutu esembayo mbuuza abakugu bange nakatatuddiranga mujja kutegeera mpola Kyagulanyi yabagamba nti mujja kutegeera mpola kati mumanyi ebiriwo Kyagulanyi ali eri mitala w'amayanja ali mu kuwangula zawaadi ayongera kulaga nsi ekituufu ekiri mu Uganda Gino Museveni ali eno yatintima ali mu kukola bikolobero bannayuganda bongera kwekyawa kwenyuwa okitegedde Kyagulanyi yeri aliri abadde bapokera Gino Museveni omusimbi Kyagulanyi kati abatuddemu wakati ali wakati nabo ku lusaniya bati bali mu kulusaniya lumu amazo bamatiza bamatidde bagali omusajja oyo bulijjo atuyamudibanga musege ate nga n'abantu be abatulugunya bwato kale Kyagulanyi awiniza obuganza eri birala sokola beggo wano tutambule tuti Nakono Feza obadde ofubye nno okutusibako omusango gwokero obadde onoonya woolagira abazungu nti dimokulaasiya mu ggwanga Uganda mwali naye wooyagalidde okubiraga ng'amawulire gaasaasaana era nga bamanyi omulwanyirizi ow'eddembe omutuufu nga bamanyi dimokulaasiya kye kikati bino
zina awadi n'ensonga eweeresezza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awadi Wangadya tasobola kubitegeera mwenna tewali asobola kubitegeera mubadde mutusubyeko ekisango kyokero okero koze bannange bwe mwekola obusolosolo buli TV bweragaga amawulire nga mugezaako okubikka kye bayita awadi kati ndowooza mukitegedde n'awadi tagifunye ku kutigumbula abantu ena awadi yeraga demokrasi y'omutuufu nti ye atambulira ku mazima na kubwenkanya na freedom of speech essaawa zino tuli wano kati buli omu anoonya kyazzaako kuba mwe bino muyinza obutabitegeera kuba temumanyi ekitegeeza kubeera na demokrasiya mwe Munnayuganda mumuyisanga kisolo nti enkyoke oli akeera n'ajjamu enteemu n'asanjaga n'addayo n'anoonya endala olaba muwamba blue tick ataweza wadde kilo emu ataweza wadde koota ya kilo kati bino muyinza obutabitegeera kale muzuukuke mweraliikirire kuba kati eno ffe gye tuli kuba kati eno gye twasuze muwandiike mugambe nti awadi si yakutigumbula abantu bino mwe muyinza obutabitegeera muyinza okuba nga temwabitegedde kuba Wangadya you don't know what they call rights human rights e Uganda kyafa bwe mwagala nga mutugumbula kugamba buli omu musalanga bwe mwagala bannange tumanyiddwa ate nga n'akaseera bwe kalituuka kajja kutuuka Omunnayuganda wajja okusituka kajja kutuuka ate nga mugenda Kakono Feza Kakono Feza abadde atusibyeko byonna byatusibako nga alowooza munajja kubikkirira Kyagulanyi emirimu gyali mu kukola so kumbe Kyagulanyi amufuukidde ekyambika Kyagulanyi amufuukidde ensonga Kyagulanyi afuuse akayinja mu ngatto bino tebaabitegeera naye nga wano we tuli kati essaawa yonna Munnayuganda bisitede